oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Nkwaniriza nnyo ate mpozi ku BOCAT TV, nze SULA SSENYONGA ate okutuusako mawulire gano olunaku olwaleero, naye nga teweerabira okubeera mpozi ng'ate ofuna ekyokulya ekiwoomu, embuzi ejjudde ebirungo okuva eBwaise Kabuzi Restaurant, be bannaffe mpozi ate be tutambula nabo, naye nga naawe ayagala okulanga naffe tewali buzibu, osobola okubeera mpozi ng'ate otukontakitinga ku nooti 7546874835 nesobola okubeera mpozi ng'ate tulinkinga up bulungi nnyo. Nkugamba Bakabuzi Restaurant basangibwa Bwaise ku Kas Club, gwe bw'otuuka Bwaise mu bitaala dda ku mukono gwo ogwa left, kwata ku kidde Nabweru, buuza paaka empya eya Kas Club eririddawa, bajja kubeera mpozi nga bagikulaga. Babiri bannasajja bano batunda embuzi yaabwe nnungi nnyo. Balina ensiike, balina enfumbe eya supu, balina mpozi enjokye, ate balina ebyenda ko n'ebirungo ebirala mpozi byagalirako, babeera babikuteerako bulungi nnyo. Kakati osobola obbakubira ku 0752688265 ne bakolera delivery gwali around Kampala. Basobola okukolera delivery gwali around Kampala 0752688265. osobola okubeera mpozi ng'ate weefunira ekirungi. Lya ku mbuzi eri ya class, lya ku mbuzi ya class, kyekituufu. Nyongera okujjukiza bannaffe aba BOCAT Studios, abantu bakwata nnyimba ate ne bakwata ne video. Osobola okubeera mpozi ng'ate obafuna bulungi nnyo, obatuukirira ku ofisi zaabwe zisangibwa Kawempe Petrol Road ku nooti 7548874835. Imenansi nkubuuzaako nnyo bala kubeera mpozi ng'ate oyo sponsor waffe wa Lulango, yonna gye twagala okutuuka akuteekamu n'otuukayo n'ojjayo eggulire lyolina okubeera mpozi ng'ate ofuna. Nakadu Amina abali kubeerako, Shirat Love, Shira, Anita, ne tubeerayo mpozi ate n'Endagire Esther, kugattako ne Amos Mukisa, ate mpozi Habibu Nsereko n'abalala mwenna abatugoberera. Specioza nkubuuzaako nnyo. Olunaku olwaleero tuze naggulire still tukyali nnyo ku Abebijambiya. Abebijambiya mubadde mubawulira Masaka, kati nno baatuuse e Kampala. Wiiki eyewedde basooka ne basuula ekibaluwa Emityana, omukulu Kalwanga n'agamba ne mu Busujju nno bayingidde. Busujju abategeeza ssaza, eryo essaza lya Busujju mwe muli Mityana. Otegedde? Kakati nno waliwo ka video akatambula ku social media, Abebijambiya nga bali mu municipality y'e Nansana, e Nabweru, bayitawo Mukibwa, bagenze ne bagwa mu kikomera. Ekikomera kino kya rentals, naye ekyayambye nga kirimu cameras. Oba oliawo bandibadde abapangisa teba respondinga nnyo nga babadde beebase, naye mwanattu abazigu bano oba Abebijambiya bakonye ku mmotoka nekola alamu nezuukusa abantu. Mu kuzuukusa abantu ndowooza oli naakebera bulungi ku monitor, yagenze olaba abasajja babaganye n'ebyambe Ebijambiya gattako n'ennyondo. Oba nfuna bulungi nnyo, gattako n'ennyondo. Surprisingly tebayambala ngatto, bayambala batambuza bigere, bambadde bistokisi. Tosobola kumaakinga kigere kyani, tosobola kuwulira ngatto nti ekoona. Okumanya abasajja bajoozi, alamu olwakubye tebaatawanye na kudduka. Omupangisa omu n'akuba n'enduulu, ababbi baabo n'ow'okuludda oluddako naye n'arespondinga omukyala, ababbi baabo, abatemu baabo basigadde batambula baniigiina. Abaffe abantu bano balina kye beesiga. Kansooke nkuwe vidiyo eno. Oluvannyuma lw'okulaba vidiyo eno njagala ompe reaction yo. Abantu bano balina kye beesiga okubeera nga batambula tebatya na kutya. Funa vidiyo.
video ogiraye bulungi. Video ogiraye bulungi. Ekibuuzo kiri nti ani ali mabega w'ebijambiya bino? Okusinziira ku bakungu abamu aba gavumenti batandise bidragingamu ab'opposition, bannabyabufuzi abali ku ludda lw'opposition. Tulabye wali eri mabega Muhammad Segirinya, Alan Sewanyana, Bobi Wine yali agamba okugenda yaawo e Masaka okulambula ku bantu, mwawulira statements ezagenda zisaturatinga bla bla bla, bagambye abatta abantu e Masaka babeera babawadde enjaga n'amayirungi. President Nava n'agamba ezo mbizzi. Mwami Kyagulanyi Nava n'agamba nti buli luvannyuma lw'okulonda ekitundu ekibeera kironze bulungi kye kifuna ebizibu, n'abajjukizaako eggulu North bwe yatambula obubi ennyo, n'abajjukizaako e Kasese, n'abajjukizaako e Masaka, ate n'abajjukizaako mu myaka gy'ekinaana nti gavumenti eno eriko bwe baali bakyali mu nsiko nga balwanyisa gavumenti eyaliko ebiseera ebyo ey'obote. Kigambibwa nti bagendanga mu nsiko ne batta abantu mu mayumba gaabwe ne bakola ebikolobero ebyenjawulo okusobola okukyayisa gavumenti. Wano Kyagulanyi yakubuuliza nti oba oli awo history is repeating itself. Bigambo bya Kyagulanyi nti oba osanga munnange bagadde bejjukanyeemu ko ku mbeera yaabwe gye baayitamu ebiseera ebyo. So kati njagala ogende mu comment section ombuulire tukoze tutya okumalawo ab'ebijambiya. Nina munnamawulire munnange Solomon Kaweesa ekiseera ekimu yagendako n'agumba ne Masaka eyo ne babaako bwe baayiriba n'abasajja babakubira essimu ye ng'abeera wali poliisi weerawuna naye waabeera waakavalinga. Bakubira poliisi essimu, waliwo abali eno bazze bakoona ennyumba yange. Poliisi n'esimbula ne munnamawulire oyo Kaweesi naye n'asimbula ne babagoberera. Ne batuuka awo babadde bagambye nti waliwo bakoona ate nga tewaliwo kiriwo. Ne babakubira essimu nti ate kati tuli eno. Poliisi n'etuuka n'etandika okusindirira amasasi mu nsiko. Siwulirangayo mulambo gwe bagamba nti baakubye omusajja amasasi mu kuwanyisiganya amasasi. Oba ontegeera? Awo we tuli. Ani ali mabega w'ebijambiya? Kituufu ab'opposition bali mabega w'ebijambiya? Oba gavumenti eri mabega w'ebijambiya? Buli kimu tujja kukibuusa maaso kuba tuli mu kunoonyereza. Oba nga kabinja k'abatujju, nga kabinja k'abayeekera ke kaagadde okuvumaganya gavumenti. Kuba bwe kabeera nga kabinja kaleetamu okuwawulayawulamu. How? Gavumenti ejja kulowooza opposition erowooze nti gavumenti. Fe abantu ba bulijjo tulowooze nti oba oli awo tulemeddwa okuweebwa obukuumi. Nfuna nti tulemeddwa okuweebwa obukuumi. So mbadde nteesa buli gwe kikwatako bambi fuba olabe nga ensonga eno eggwerawo ddala, ensonga eno etereere. Tulekerawo okubeera mpozi nga ate abantu baffe bakaaba olutatya. Mbagaliza kyemunjagaliza, mbagaliza okusigala obulungi nga mulaba BOCAT TV. Nze SULA SSENYONGA, yongera okuba mpozi ng'osharinga waako ono n'atandaba kusubscribe nga subscribinga. Teweerabira mpozi ate BOCAT studio basangibwa Kawempe abakola ennyimba za audio ne video. Ate mpozi banaffe abakabuzi restaurant basangibwa Bwayise Nabweru Road mu Paaka ya Cash Club. Batunda embuzi, enfumbe, enjokye, ensiike, eri steamed n'ebyenda, gattako chips ate mpozi ne piraawo ow'embuzi. 0752688265 ye namba kw'oba bakubira gwagala delivery. Sijja kubeera mpozi nga tensuka wano eno. Mubeere bulungi, mweraba. Oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli BOCAT TV.